kati ekyanyiza kunkuba ne yeewaana n'abaamunfunira tebanfaako. Tomaliddeeyo ngeri gye wagenda mu comment section ya Mujjawo ku TikTok. Nga mpandi era nekyo era yali ayagala kuddamu kunkuba lwekyo okuwandiika ku TikTok ya Mujjawo. Kolo teyanyeganga wakati Mujjawo wamutegeera otya ku TikTok? Wali omumanyi mwasisinkanako? Gye yaleeta laptop ng'eriko ekifaananyi kye naye bwe yagamba kati nzirayo eri ankubye aŋŋamba oba genda abaana baleke genda ng'aŋŋamba era kino omusajja simuviira. Yakuba lwa commentinga ku TikTok? Awo teyanyega naye yamula kuno n'akinangira. Biki bye wawandiikako? Namugamba mujja wange kuliko omwana ng'azadde nange kulisa ku balongo. You wanted your husband to divorce me. I'm here. Carry. Alhamdulillah. Namga sorry. I'm here in my marriage holding my twins. Yagate yanziramu naye tweddamu ne twevuma naye n'anvuma wabula nampayizanga. Njagala nzirire mu comment eyo. Wagamba Mujjawo nti kuliko omwana ng'azadde mu comment section. Nange nkulisa ku balongo yali ku TikTok ayimba buyimba ng'akulika. Nze we namanyira omwana wange yalwala omusajja n'alwawo ekyatutabula n'abantu b'omusajja. Njagala onzirire mu comment eyo. Tonzija ku mulamwa obuzibu ova ku mulamwa. Byokugamba oyina bingi. Nziriramu comment omukazi wa mugamba otya ku TikTok? Mujja wange kuliko omwana nange nkulisa ku balongo. You wanted your husband to divorce me. Sorry. Alhamdulillah, I'm here in my marriage, seated, holding my twins. Mujjawo yagamba atya mu comment section? Yakuddamu nga bambi anfaako nga mukadde agamuzaalire taata oyo omwana wange omukulu omwana yatuuka n'agenda ne Tanzania nga sikyamuwuliza nga tampawadde ekikumi no yamugayo ebigambo najja n'amutwala nemberayo mama wange n'angamba oyo omuvubuka lwaki tomuzaalira. Mama wange ayagala nnyo okuluulinga nti kola kino kati kola booti olina beerawo tegeerera nga nange mukkiririzaamu anzaalira omuvubuka naye mama wange n'abaana bange tabaagala. Oyo muwala wange yabeeranga weewaka nga kitongo olumu mba ngenze kukola akiyinza okukaaba n'agamba omwana oba yamuza oba kyana kye yakizaala mu baki ba namawanga nga newakaba bukabi nga wadde omu n'azaako ng'ate waliwo abamuletera abasente awo bano abawala abakola ng'abafaako naye nga owange mama owo wenyini akuzaala newolizaala muddayo tajja yadde okunyigako kwegamba n'obanga atalina mama kunsi anti kati nga nzali oyo omuvubuka ng'era biba byambirigo omuvubuka yaŋŋamba agenda kusiramuka bamutuuza ne shahada era nzijukira bali bantwala mumotoka lw'omuwala oyo kati yagwa n'eddalu. Muganda we yagwa eddalu yagwira ki eddalu? Mbu omusajja yamuloga naye yabaasuka agamba nti nze yamuloga. Lwaki bali bagamba nti gwe waloga muganda we? Ne bamala namala n'agamba baganda baffe abalala abasatu baatagatta nabo taata nti be bamuloga n'amala n'agamba mukadde nti nze yamusingira. Lwaki yali agamba nti gwe wamuloga? Nze simanyi. Maama we yayimirira ku magulu gabiri n'agamba nti gwe waloga muganda we n'agwa eddala. Yalumbako n'oyo ddala omwana wange oyo gwe baga anywa enjaayi n'amugamba Shamira mugobe naawe yalemeseseza obufumbo ye ng'afumbirwa oba kimulumaza okufumbirwa ate nfuna abasajja nga banjagala bo baloza obambaloga kuba oyo yagwa eddalu yakubirako ono omulokole n'amugamba nti nze yamulemesa okuwasa namuloga okufumbirwa. Bo balowooza oba omusajja okwagala olina mumuloga sikimanyi. Mama wange yalumba omusajja gwe nalina fumbira n'amugamba angobe naloga muwala we namulemesa obufumbo. Eyo lyo muwala yali tafumbirwa ng'azaalira awo bikojja. Ekinyuma omusajja mpisaamu amaaso n'olopa ku poliisi agagenda ku poliisi yagamba taata banampolereza nti obeera n'omuzadde nga kati osazeewo omugambireko wano n'aba nanyamba okumuŋŋambira kuba sirina muntu asobola
abakulu b'amadiini bamunoonyeeko imaamu mulamba naye bino byakola kati ayagala kunzirako baana bange agamba genda abaana bajja beerawo bannange nze abaseeka bansobera abamu bye basomesa ku muzindaalo ewaka si bye bakola era namugana naye kati oyimirira otya ku katuli abantu basomesa bisinga okuba n'omukazi amu amaaso kati waliwo era bwe nalwala yali ayagala kuntwala mu kakiriniki nsitudde abaana babiri waliwo kannansi bwe kituuka bakuba mu kyalo nga bamugawoyo tumanyi muveeko nalwala omusujja era gwava ku ye kyava ku neeti seeka omulamba nga tagulira neeti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini mwana muwala Nisha na Shamira olunaku olwaleero ate nga Nnaalongo. Abakyala basusse okubeera n'ebizibu ennaku zino ng'ate biva mu basajja baabwe, mu bamaama baabwe, mu basinga b'abaana baabwe. Kale kwegamba ensi n'ekusobera. Tuli wano okuyita mboozi ya Shamira ono agamba nti maama we amulemesezza obufumbo. Wekiri? Wekiri. Kale mwebala okutulaba mwebala okusubscribinga bajukiza nti bannaffe Banakyuti Hub bwe bateekamu omusayo kulaba nti show etambulira ddala bulungi nnyo waba oli mpya ku channel eno akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Nsanyusa okukulaba ng'oyambala bulungi mashallah. Alhamdulillah. Allah alungamye ogwaba yagadde nange nsaba nnungamye. Amin. Mbuuza ku batulaba ku HK. Abatulaba mbalamusizzaako mbadde nsaba munyambe oba mumpabulemuko aweetaagisizza. Ofaanana ajatizuula. Ofaanana ajatizuula oba oli muganda wa ajatizuula? Nedda siri. Toli? Kale kati awo olwatuuka? Olwatuuka nga nzaalibwa omwami n'omukyala Mwangazi Anet nga wangalira bweyogerere n'amataba. Maama wo si musiraamu? Si musiraamu. Taata we ye musiraamu yekka? Taata wange bamutabogere Abdala awangalira Kamuli district. Ate gwe? Nze kati nafumbirwa Wakiso empangaalira omwami. Manyago? Amanya gange nze Mutesi Shamira. Mutesi Shamira. Okay. Awo olwatuuka? Olwatuuka nakulira Bukojja wa mama wange gye bamuzaala naye yanyumizaako taata wange yamufunisa olubuto ng'akyali muto n'atamufaako ndowooza embeera neemunyigiriza nnyo. Ndowooza obwo obukyayi oba n'abuza ku nze ate yakula yakukyawa kubeera bwe ntunulira mu baana be nze gwasinga okunyigiriza gwasinga obutayagala. Sirina kye namukola ne taata wange mwennyini era teyannoonya nze yamunoonya. Ku myaka 14 mama wange nga mulemeddeko nnyo nnyo kuba yali awoza era ne school fees nga amukulangira eno taamu sigenda kuweerera nga njagala okusoma nemala P7 nemugamba antwaleko ewaffe naye nga nayo tamanyiyo negiyangaza waliwo omwana wa kojja wange eyanyambako netuzula famire yange. Famire neŋŋenda ne batandika okumpeerera naye era nensenga wange teyampisa bulungi embeera nempikirirako nenfumbirwa. Bwe nafumbirwa omwami yali mulokole nnyo netulemu okukwatagana nenva nenzirako ewaaka kuba yanga pasita ye yamugambye bwe mba sigenze mu kyaki yasabira twawukane nenvaayo wakapande. Oba yabwayiriza oyo omusajja nga mpulira bagamba nti ayaniriza amadiini gonna. Nze we yaŋŋamba n'ateekawo embeera nga kasente kafuna ajja akatwala neŋŋamba wano simusobola nensika nemuviiramuko kuba yaŋŋamba pasita we yamugambye oyo mba sigenda mu kyaki nze asibye emikisa gye
nenzira ebukojja waffe. Kati wavaayo emikisa yagifuna? Ate alibubi era n'omwana olw'omuzaamu muyambako embafunyeyo kasente. Tunuulira abantu engeri gye weesibye akakaaya tukulabako ttama lyokka. Banagamba Shamira gwendeese mulonze bulonzi. Nga nzirawo ne muwala wange nafumbirwa nina emyaka 17. Nga tubeera awo naye waliwo omwana wa maama wange yasinza okumalako emirembe. Ne maama wange mwenyini yalinga ewange takyala nga tuli kumpi n'akatale ng'ayitawo buli sande nga takyalawo. Yagera nnobyeyo n'agenda n'agamba omusajja ebigambo ebiyitirivu nga we nina omusajja ku kyalo nina byenkola ebitali birungi. Omusajja n'ajja n'ayomba awo n'anzijjako omwana n'amutwala. Oyo wa Pastor Kakande? Ku myaka 2. Wamuzaalirayo ku mwana Kati mwalemagana mutya n'oyo? Bya bulokole nze ndi musiraamu netulemu okukkaanya. N'atwala omwana wange naye nga kivudde ku muganda wange mwennyini. Yagenda n'agamba omusajja ebigambo. Ate nga naye omuvubuka eyajjangawo ng'amumanyi kale ng'amutuma n'omutuma. Omuvubuka n'atwala omwana wange bw'ati ne munoonyako omwana n'abula. Obufumbo ne bufa n'enfuna omulimu entambuza obulamu. Waliwo oyo omuvubuka twakula naye nga naye sisita wange amumanyi n'agetinga serious before nga nvuddeyo nga ndi ne muwala wange nga bambi anfaako nga mukadde agamuzaalire taata we oyo omwana wange omukulu omwana yatuuka n'agenda ne Tanzania nga sikyamuwuliza nga tampa wadde ekikumi. N'oyo yamugayo ebigambo n'ajja n'amutwala. Nemberayo maama wange n'angamba oyo omuvubuka lwaki tomuzaalira. Maama wange ayagala nnyo okuluulinga nti kola kino nkola kino kati kola bwoti olina beerawo ono. Tegeerera. Nga nange mukkiririzaamu anzaalira omuvubuka naye maama wange n'abaana bange tabaagala. Oyo muwala wange yabeeranga wewaka nga kitongo olumu mba ngenze kukola nga kiyinza okukaaba n'agamba omwana oba yamuza oba kyana kye yakizaala mu baki oba bannamawanga nga ne wakaba bukaabi wadde omunaazaako ng'ate waliwo abamuletera abassente awo bano abawala abakola ng'abafaako naye nga owange maama owo wenyini akuzaala. Ne woolizaala muddwaliro tajja yadde okunyigako. Kwegamba n'obanga talina maama ku nsi. Anti kati nga nzali oyo omuvubuka ng'era biba byambirigo omuvubuka yaŋŋamba agenda kusiramuka bamutuuza ne shahada n'amala n'akyuka n'atandika emize kunywa omwenge. Baŋŋambako nti yali anywa enjaga naye waliwo olumu byankuba naye nga mpulira awunya enjaga. Oyo wa Pastor? Ono omulala. Oliwo wamuleka n'ofuna omulala? Nga wayisewo ebbanga myaka oba nga 4. Naye maama wange ate yali amunjagaliza naye ng'embeera. Yali musiraamu? Yali yasiramukako namala n'akyuka nadda. Lwaki yasiramukako n'akyuka? Ku lwange yali ayagala kunfuna. Kati ate yakyukira ki? Amaze okunfuna kati kyalina kyayagala. We yali ng'ayagala kufuna yasiramuka olwamala okufuna weppaba n'akyuka. Ate nga maama wange ayagala nsigaleyo. Ayagala nsigaleyo. Nenwanako kuba nzika mukadde yaŋŋamba ofaati n'abasajja abasiraamu beera n'oyo. Nga teyagala obeere na musajja musiraamu? Namugamba ndi musiraamu gwanzala mu basiraamu nina ogobera eddiini yange. Naye nga njiiya amagezi kyalina kisiibo nga nvaayo nga amabeera nga newodde ewaka afubanya kulaga oyo nakuddayo mu bufumbo nali nafumbirwa ku kyalo nga n'omuvubuka akuze amulaba amumanyi. Nali nafumbirwa ku kyalo ng'otambula nabutambuzi n'oddayo ayinza okuyimba n'emmere tayagala gikuwa ayagala kuddayo ayinza okuyimbirira naye nga nkomawo kyenakola nga nefumbirawo twalinga wali naye nga buli omu afumba mmere ye muyamukadde ebeera alina nemwefumbirawo eyamu nga njiye amagezi kyali kisiibo ewasa mu Junganda waliyo omuziki tuli kumpi nagwo nga ngendayo eddiini nali siigimanyi bulungi nga bansomesa emaamu ga nfunire omwami namulaba nga alimu eddiini naye kyeyankola. Omwami yakola ki?
nenga nimbalimba nze nali simanyi bya ddiini bungi kusomye bukulu katampa lubuto teyakuwoowa kali mu process janguke wakolabeyo biki munenga tubituulamu mama nga nyombe sofa n'abasajja abasiraamu nago obeerewo olina ogaana biki abamuyita tubituulemu kyo kyakugjewo oli ono owokubiri yagaana osiramuka akozesa ebintuntu kikyotegeeza njaga mwenge n'omwenge kitegedde kati oliko n'owokusatu akulimbye akufunyisiza olubuto naye nga ne mama wange si musanyufu era nga ankudalira bukudaalizi ojja kukiraba onoonya ki munaye nga tubituulamu omusajja mpoowe nga bigaana nga tubituulamu enfunda olubuto luvaamu nga era noono omuvubuka ono bamugamba ebigambo ebiyitirivu ono butamiivu yali tanywa nnyo omwenge naye nenjaga ye ng'akinywa nga bakukyalo baŋŋamba naye waliwo olumu ye yeegana naye waliwo olumu nawe kukyalo baŋŋamba nga waliwo olumu enamulira agyumu naye nga kale embeera ziraga yalina kyakozesa nga nkolaki olubuto nga luvaamu nga kanzireyo nga kaŋŋamba nga mukadde era mbeerawo ngamba kitodde eri nga ngamba kanzireyo nga nzirayo nga ndwala kuba nafuna miscarriage yampisa bubi nga ndwala oba mwali yagaana okuwoowa olubuto lwavaamu nga ndwala nga mpita imaamu eyali yamunfu yali mukwano gwange nga ngamba gulayoko ku ddagala nzije nkusomere tulabe oba onaatereera nga mpulira empewo ebeera nnyingi nnyo bankabira sirina kinnuma kalina ebintu ebinuma ebitategeerekeka baagera waliwo omwana wa mama wange nga yali yeefula mukwano gwange nga mugamba ojja kujja imaamu yagambye gwetagisawo omuntu oyo muka yali akolera ku kyalo okwo nga bamulumba nga bamugamba Shamira aleese imaamu afa kuddira oli musajja gendayo ogoba oyo imaamu afa kuddira oli musajja aliwo wenjaga oli eyampa olubuto ne luvaamu nga ekyanyinza abantu bange bennyini be bagamba omusajja bamuyimiriza bulungi sooka ojje nga bamugamba biki ate n'oyo naye bamugamba ebigambo oyo kuba waliwo mukyala wa kojja wange yakozesanga ku ssimu yange nga mumuwaako netwogera oyo omusajja naye n'amugaba ebigambo biyitirivu koye kooti kankwesonyiwe nandeka naye ngaera abantabulidde bantu bange bennyini nga bamugaba ebigambo ng'ajja ng'avuma imaamu ng'amukunkumulaati gapangira mukazi wange abasajja ate wali okyali mukazi we nali oli nga namuvaako mama nge yanga nzireyo ewooyo ewaka tanjagala wuwe namugufumba nfuba okugamba basajja ebigambo oba ayagala aluulinge ng'ayagala kulaba na musajja munywi wa njaga wabimugamba akimamu omusajja anywa enjaga akimanyi amulaba naye ng'oyo gwakwagaliza ow'enjaga annaye allah atisaasire maama omulungi ava wa katonda nze negomba abantu balina bamaama baabwe nga ate ne tatange bw'atyo naye atya tafaayo kati nga bamuganya ebigambo nze yaŋŋaba be bamuyimiriza ne bamugamba namugamba yagamba era n'oli omusajja eyasooka ndaleeta bulungi n'alumiriza muganda wange nga yeyamugaya ebigambo yagamba mula gwe waŋŋamba waliwo yanzira kuba muyita namagembe eseza oyo neesimbyemu nnyo ate kuva mu buto zukira twagendako eyo mukyalo nali mulwadde nemugambako nanga endi waffe newempogana nali ntadde engoye mu bbaafu n'aziyiwa mwayagala okunaabira simanyi kyenamukola mwayagala okunaabira ngendala nazo weeziri naziwala kuba ali waabwe nemulekera nali mulwadde nentambula nemuviira ewaabwe
n'ebukojja bwaffe aluulingirawo abaana ba mukadde abo munaye nga mbivaako nga ntuula ew'oyo yali gubanga yali anywa enjaga oyo nga ntuula mukadde nti gyayagala mbeere nga ekisibo wekituuka nvaayo waliwo wa mukwano gwange yali abeera eyo Namugongo nengena nensiiba kubanga ono yali si musiraamu nenzira nga mukadde simunyiiza ng'ayagala osigaleyo ne mu kisiibo mukadde teyali musiraamu nga tabimanyi ebyekisiraamu tanjagaliza basiraamu zekyeŋŋamba oba ekituufu sikimanyi oba tanjagaliza basiraamu oba tayagala nfune wentuula sikimanyi kyanjagaza sikimanyi kwegamba yakusobera maama obwo I'm so sorry yakanemesa abasajja bataano naye abalaganga asooka n'abalaganga atabaagala w'omusembeza nga bagamba ebigambo nga bufa ng'obakira omulala maama tasooka kubalaganga atabaagala abaddala tabaagala kati gwe bw'okolawo embeera n'oba musembereza nga gamba nfunye opportunity ebagoba okitegeera nga nfuna kati nga kyali kisiibo waliwo mukwano gwange nga ngendayo nensiiba bwekigwa nenzirayo weyo janjagaliza kati waliwo omusajja yasaba enamba yange wali bamuyita Kawooya mukwano gwange n'agimuwa yali musiraamu mukwano gwange waliwo abagamba tuwe ku namba yajati ngamugato abantu batali basiraamu namba yange ng'awuliriza ng'agiwa Kawooya yali bali bamuyita buli Kawooya Abdul ng'akimaye nga wawadde musiraamu kirungi naye nga n'ow'okubeera sigamba nti oba nga sirina we nsobola kubeera kusinziira kufumbirwa musajja mulala mukadde we tanjagala taata wange we tanjagalayo basenga bange waliwo senga wange omufamily eri sigimanyi naye waliwo senga wange era yampisa bubi kwegamba nobeera nga mu nsi alimu wekka kati nga tolina option y'okuggyako okufuna omusajja akutwale ate ka nalina abaana babiri nga si basiraamu njagala nzaleyo abaana abasiraamu maama oli eyasooka noono ow'omuyaaye oli mulokole nnyo era oyo mwana wange mulokole nnyo basaba kati nga Kawooya nga ŋŋamba mukadde sigala muteeka muzina ensonga kuba tayagala bya basiraamu nga bampooera ewa mukwano gwange nika yali ya mu muzikiti nga bampoowa kuba taata wange musamba nga talina tanvunanyizibwako kungaba nti yawowa maama wange oli mwana wa zina nga imaamu angaba nga ntandika bufumbo naye ewa Kawooya mwali mwogeddemukko ne Kawooya ku nsonga ki eza omukwano okwegombya olabise Kawooya yankubira ono yamuwa enamba yankubira n'aŋŋamba kale yalinga oba yeeyisa kikulu yaŋŋamba oba sikyajjukira naye kale ye teyabingana naye era otegeera yali yeeyisa kikulukulu naye nze nategeera yambuuza wamweyewa naye nentunulamu nenga hajje mutwala bakuzaalawa ekituufu n'asonyiwa ng'asooka mugata tisirina taata wange nga mugata taata wange yafa maama wange namugamba maama wange tayagala abantu basiraamu tusooke tumuwemu obuti bampoowe ojja mulaba era omukolo gwali gwa muzikiti bantu batini nga bampoowa munaye nga nda wa Kawooya naye namugamba maama wange engeri gye yandabirira yeyankuza teeka sente mu bbaasa nzimutwalire oba anazigaana oba anazikkiriza ekijja kijje nzimutwalira teyazigaana nali namugamba muweeyo akakadde kamu kuba yali 2 oba 20 oba 2020 naba 2019 oba 2020 oba nga mutwalira mukadde senga nga wagenze kusiiba wafunye basajja nga sente naye azikwata zijjala emitwalo 5 mbeerawo bwamala nzirayo nga ntambuza bufumbo kale kalinga omanyi ebyobufumbo obusiriko tebubulamu kali nga ŋŋamba mpaku mukadde njogere naye
waliwo yali yanteeka nga si walungi nga mugamba noyinze ku nnyumba etegeerekeka akawoyagana nga nsooka nvaawo okwo nga mugamba asengukawo wano nga nvaawo nga mala asenguka ngenda mufanike nga asengukawo na ennyumba gye yasengukiramu yali nnungi naye ng'eyingiza amazzi omulyango tebatikawo kagundi buno nga buba busikaati ogagira nga gasiyingira ne mu sitowa neeno nga mugamba kale nga tulinda emyezi nga nguma nga mugamba neesengukawo wano amazzi ngaolumu ebitosi nga bijja mu nju nga mukadde we yamugamba nga mugamba sigala obusaamu n'amusenguka mamawo TV yali tawasangako nga mulu nga talina bintu TV tomugulira twaliwo gye twava namusanga n'entebe nankadde nga muganza entebe tuzireke ojja kugulayo entebe yagamba nga mugamba mukadde namugamba ngulireyo entebe yagana tyalina okukyaza abagenyi nyamugamba tomugulira mugulireyo buno ng'obwa pulasitiki mbeera nga etandika okumbijirira amukkiririzamu kyamugaye kyakola bakonekitinga batya kuba nakoma wano ng'omuwadde ebbaasa kati bo bajja bate bakwatagane bamala nga ye asobola okungamba mpa maama onjegolenko naye nga sirina kyakukola nga Kawoya ye yali afaanana atya ng'oggyeeko ekyokuba nti yali tagula bintu kyekanduza yali musajja mulungi mubalagavu endabika ye teyali nnungi naye nga nsukidde ajja kumpisa mu bulungi yali mumpi era mukwano gwange yampa enamba yaŋŋamba naye omusajja ali awo mumpi ojja mulaba naye musiraamu wanga oyagala abasiraamu naye musiraamu naye mumpi katwala mukwano gaffe omulanga nga nebaneshamira akasajja nga kabyo nakatwala konze ojja mutwala mbadde n'abalungi naye nga tebandabawo ono oyanfunisa oto ne luvaamu eyanimbalimba yali muvuka mulungi era kuganza ngenda nti sewabudde oba kuwona